Kale tuli kololo omulungi atulaba ku Capital Music ng'oli ne Lujja Makko ne Tone atutandise okuba nga tusunsula ensonga tutakinze base abaana abawala be bakyasinza obungi okutwaliza ewamu naye ng'atera ne ttiimu Sindi mpulira buli omu abuuza basindi tuyitawa bashibaholics lwaki baluddeyo nnyo bayinza okuba bakyali busy abantu abangi bano bonna anti at time tetusobola kujajinga twagala tumale okujajinga nga turn up yonna emaze okuyingira naye just olwaleero nzikiriza nti abakazi bano b'amaanyi omanyi nakedde ku kisaawe wano naye ntunuulidde nti okuva essaawa 6 abantu babadde batandika okujja zigenza okwera saa 8 nga line zeeyongedde kitegeeza nti abakazi bano b'amaanyi mu music industry ate balina kye bakoze mu music nti abantu batandise okubanga abantu mbadde naaludde okulaba ekivulu bwe kiti nasembayo kiraba ku Alien Skin yabadde yakakikola ku Freedom City ku Freedom City but this time around abakazi bano bakikoze bwe zibanga essaawa ziri bwe ziti nga balina abantu abawera omutwalo mu kisaawe kino kitegeeza abakazi bano b'amaanyi tusooke tujustifying ebimu ku bigambo ebize byogerwa ekisookera ddala Sheebah abadde agamba nti yayambye Sindi okubeera nti ali mu kifaananyi oba ayogerwako essaawa eno wano wetutuukidde abantu bonna bayimba Sindi so kumpimire statement ku kiriwo okusinziira ku kiriwo statement ya Sheebah eba yaweddemu dda amaanyi nze neeri munda olaba nga Sindi audience ye y'amaanyi ate bannayuganda nabagamba nti tomala gajajinga Sindi because Sindi ye mukazi yeke yakakola ekivulu e Uganda wano nga tatimbye baana tatimbye poster tatadde kalango ku radio naye ng'alangidde ku Facebook ye ne social media pages ze n'afuna abantu abasukka mu mutwalo ku cricket oval Lugogo kati oyo tosobola munyooma w'amaanyi teri muyimbi wano yali akikoze n'ategeka kivulu nga talangidde ku media yonna nzijukira Sindi twamusabako ne press conference y'ekivulu ekyo tuteekeko ka press conference tuteekeyo awareness n'agaana okukola press conference ne tumusaba akyaleko ku TV ezenjawulo ne ku radio n'agaana kitegeeza amaanyi ge yagamanyi kyakubiri abawagizi ba Sindi bakuze naye emyaka 15 bw'otunuulira abantu bonna abayimba Sindi abantu bali wakati w'emyaka 28 kweyongera waggulu myaka 3 myaka ameka siganya as well as mulimu abaana abato naye be batono ku percentage y'abantu bendabye wemba ntunuulira percentage y'abantu abali bonna balaba bakazi bazadde ba family bantu kiteza nti bazze bakula nani ne Sindi kati nakyo kirina okumanya kati kibuzo nti kirina okuddayo tubuuze Sheebah abawagizi be bano anaasobola okukula nabo for the next 10 years okitegeera ngaye bakola nti abono basobola okubeerawo because Sindi talina luyimba lw'amaanyi saa zino tupya lwebadde trending mu media nti oba abaddewo ne hit nga bola nti ono alinawo Sheebah nti alinawo Sindi tabaddewo na luyimba lupya oluyimba abantu bakyatambulirako era newo babuuza bonna bayimba boom party copycat kikulaga nti abawagizi be bo ate bali real nti be bantu abaga nti nze njagala Lujja gwe njagala otegeera abawagizi Sindi kati baba Sheebah high school abogera ku hit nyingi campus bana bacha ero balaba n'ennyambala yaabwe dress code yaabwe nti eragira ddala bebo abaliko ero laba nti be bana baana batalina bizibu okitegeera bakyali ba mami's boy ba daddy's boy ba mami's tuition si be bali betugana nti kati ba family baki ovala ne Sheebah naye abeera emphasizing account family is not an achievement because she knows audience ye eriruddawa kati era bw'otunula audience ye yeyo teyina bizibu ebizibu bye mfunye omusajja ampadde iPhone 13 ampadde iPhone 12 ampadde iPhone 15 baba wagide kigamba iPhone very well ndozo osobola kitegedde nnyo era ye audience ye yoyo nera bajaga iPhone yakala iPhone bonna kati yo endowooza yaabwe bwetyo engeri gye tuli mu kujustifying statements ezize zoogerwa omanyi leero ye enkomekerero y'ebigambo byonna Sindi okugamba nti Sheebah copycat olwaleero nga osobola okulaba abantu bano nga bali mu kifaananyi kya Sheebah engeri gye bambaddemu naye ng'olaba bakyayimba Sindi eyakitandikawo copycat kibeera kivuddeyo mu kifaananyi anti copycat kyavaayo olunaku Sheebah lwe yagamba nti faani wa Sindi kyokola kikumala okujyayo ekigambo copycat oli yagamba nti nze ndi faani waani wa Sindi bwe mala okubeera faani wa Lujja ntandika okukola ebyo ebintu Lujja byazaakola okitegeera because omuntu wabeera faani waaba akwagala omuntu bw'akwagala akopa karakatazizo omuntu wamala okopa karakatazizo aba ayagala atambulire mu kifaananyi kyo because you have become a role model to that person so Sheebah yatugamba kuvanga akyali mu obsession
yali fani wa Cindy era Cindy yali mukwano gwe era yali amuyambako kitegeeza Sheebah byonna bye yajjanga akola yajjanga abikola kubeera ngani nga Cindy okitegeera because wamala okwegomba omuntu kati yebo yamala okikola ye kiche n'akikola kinti n'akiteekamu oluhabani ennyo ye naganze kankube ekidandali ekitambula abawagizi bange because omuntu osobola okoppa omuntu neno omujjamu gwe n'omodifyingamu ekikyo nobanga okoze eki ng'okozeemu ekiki ekyaki ekyenjawulo kati kyekyo Cindy Sheebah kyagamba nti I came with my uniqueness style as well as people saying that I don't know how to sing but my style has made me to sustain nembeera nga nsobola n'okufuna byonna byenkoze eki byenfunye kati so kye yakola kitegeeza ekigambo kiri copycat yamukoppamu naye ye n'amodifyinga ekikye. Tuli mu kiro ekyokumanya ani muwanguzi kuba leero teri kusigaliza ati ate simanyi ono yasinga oba ono tuze okubeera nga tukijjawo ekyo nakyo mu byonna ebyogeddwa okusinziira ku kifaananyi ffe tulina mukisa gugamba ani asinga tujja kirekera abantu tujja fayininga abantu mu maaso eyo gwe mu kifaananyi wano sofa olaba ani agwina omupiira kati essaawa zino anti nze ngenda kuwa byonna essaawa zino according to turn up gyendaba Cindy akyagwetisse naye guno agenda okugwa Sheebah agenda kuba awangudde. Lwaki agenda kubanga anti nina ebintu bina lwaki Sheebah agenda kuba awangudde. Ekisooka Victoria University ng'omutesitesi tasobola kukkiriza brand ambassador akubwe kitunulemu okkiriza brand ambassador bw'amala okuba ataana abeera akyali ambassador wo kyakubiri Sheebah mutegesi wamulabe ne mu debate ng'agamba I'm the organizer of the show osobola okuteeka quiz n'okkiriza bakuwangule era ne Cindy n'amugamba nti olwokuba ndi necessary kyova wampise zije ku show ati gwe osobola okuteeka debate bakuwangulire mu debate ne bwe wete settingira ekibuuzo basobola okuwangulanga ekibuuzo gwa kisetinze kwati debate abantu bamanye yagiwangudde bo bamanye yagiwangudde kati ne wano nkoze eki nkulaze lwaki because the moment you organize a show and you accept to be defeated it means you not relevance okitegeera kati singa Sheebah akkiriza okumuwangulira wano Sheebah taba relevance kati mu bulinga naye tasobola kukkiriza kumuwangula at least asobola okuggyako sound oli nafa oli nafa namuwangulira awo omuzanyo ne guggwera awo kakulu nnyako nkagadde kakati wakati mu mbeera nga tulina Kivulu promoter yenna ku Kivulu kino ne kibeera nga kifaananyi ow'ekiti nga university yeetegese kitulaga kikipya kikifunye mu industry just nze mbadde annoyed n'abategesi kimu kyekisooka lwaki baalanga kintu kirala bateeseteese kintu kirala okitegeera baalanga ki bateeseteese baalanga bato bategese nomo show eno yo nomo show okitegeera because batebeerako ne barriers wano wetubadde tugenda okwimira nti aba Sheebah bazze bameka ne munda abantu bonna batudde wamu you don't differentiate kati tumanyi nti Sheebah yaleese bwe bati Cindy aleese bwe bati naye singa baali bateekawo barriers nga zaawula okuva eri ekisawo gye kyanika package gye bagenda okukoma ne tulaba nti Sheebah abaddemu n'abantu be 500 abantu be 15,000 Cindy abaddemu n'abantu be 600 oba Cindy abaddemu n'abantu be 1,000 Sheebah aleese n'abantu be 2,200 ne tugamba nti ekitegeeza ono ye yakomezzaawo oba gwe wakomezzaawo ono okitegeera naye ekyokuba nti abawagizi bonna bagenda kwetabula kati tugenda kulaba ani kati tetugenda kusobola ku differentiatinga ani aleese ki abawagiza ki abawagiza abangi kyakubiri once you organize a battle and you don't separate the stage at least they would have split the stage ne bateekawo barriers nga Cindy tasala kudde eno ne Sheebah tasala kudde eno naye ng'asobola okukomakawo katimba nze abantu mbadde nzijambaga nti twalina battle ya Bobi Wine ne Bebe Cool abantu abasinga tebagitunulira bayawuzaawo katimba okitegeera nti n'abawagizi ba Bobby baleeta keesi nga bagagisuula eno ewa Bebe Cool keesi y'abafu abaana abasajja Bebe Cool ne bakwata akatimba ate ne baginyenya nga bagizze eno okitegeera neddayo sikuliyetikawo momentum n'omuntu namanya nti battle naye kati wano kino Kivulu kyakubiri abawagizi bano banyiivu omuwagizi omu ayinza okukuba munne wano ekyupa tujja biraba olutalo okusiguka wano bano batandika okwekuba omanyi kati ffe tukimanyi nti bano bali mu ndongo naye omuwagizi ye amanyi bali mu lutalo lukiki tonyigira munno eno business era nze nkibagamba nti tuli mu kusupportinga Sheebah ne Cindy bafuna akasente of which ke bafunako nedda wano bali mu bagenda kuba bafuna bufunyi balance waabwe so mwe bali kubawagira muze mu bungi naye tukome mubawagira totwala lutalo luno ku level ndala tukomye ku ndongo so nga tugenda okuyingira okweyongerayo okulaga abantu ebirala kifaananyi ki kye tufunye olwaliro mu music industry general okutwalizeewa Sheebah kino kyakoze ayongedde okunafuya ba promoter bulijjo ba promoter batugamba basinga otegeka ebivulu bino but she has organized the show
without any promoter. Tibala mtaliwo, Abitex taliwo, Bajo taliwo, Haji Keti taliwo. Kino kiraga ba promoter nti abayimbi bano nno Kenzo baba yasobola kikulagana yetegeka mu festival. Nenywa Alien Skin n'akumma nkwatyo festival n'akolaga nti yetegekedde champion gudo. Sheebah ategese yolo festival ejjuzza bweti kubegera funa abantu asuka wansi w'emitwalo 3 nga bw'ogiraba. Okitegera tyajjuzza bwati kiraga ki ba promoter nabo batandika okunoonya ekirala ekiddako. Singa abayimbi bana abakola ssente banatandika okwetegeka bonna promoter talina business Kampala balina kimanya bakitegere because omuyimbi ajja kwatanga bukwasi diru agibalire institution yonna nga Sheebah yagibalira Victoria University institution emwe ssente mugambe teekamu ateekemu bajjemu batule ku meza bagabane 50-50 buli omu atwale ezize okitegeera so kati kino ba promoter nabo balina kitegeera katene n'abawagizi balina kimanya nti mweno bato gye tugendamu already Sindi bamufrustrate nzedda kuva jjo yadaino kola sound check up yamukozesa 8 yadaino mukolesa 4 nga tayina na byuma so balina bimanya bato yo kati yakyankalanye dda tetumanyi kigenda kuba agumena sente ze yafunye ebisigadde atute kakati awo mu kifaananyi nsaba Spice Diana naye abeerenga naye Spice Diana ajja kukola kivulu kike naye ate kati wano Spice Diana nti yalaze nti kati bonna abasinga amaanyi Batya Sindi yatugambye asinga Sheebah yatugambye asinga Sindi numbers on social media kitegeeza Sheebah bw'aba asinga Sindi numbers Sindi asinga Sheebah amaanyi and Sheebah she has succeeded succeeding nnyo mu music industry than Sindi because of numbers chokana gezo kebera ku social media nga Spice Diana she has more numbers than Sheebah kitegeeza Spice Diana I succeed more than Sheebah mu industry kitegeeza Spice Diana bonna abasinga according to Sheebah's assumption si byange yasigala nga nnyumya naawe olw'ensonga ebintu obirabira wala so yeyembera baganda baffe nze lujja Makko ne Tone tuli ku ground okulanga tuba tusaako byonna nga ebigendo otambula mu festival naye nga festival y'omulundi guno omwami yazze talina mukyala wa kumufuna omukyala yazze nga talina mwami byana byambadde nze ndabye ebintu byembadde sirabanga byenaaludde okulaba kali wano tetwali mu kivulu kya kireva gye nga tetulaba byana naye okuva enazze ku makya ebyana biri wano birina nnyashi kya kireva gye wali oyagala baana ki Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, spot massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.